Eby'omuyimbi Alien Skin bikyatabudde abantu abamu bakyebuuza bagamba yiyi ddala Alien yakomyewo oba tannaba. Esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaako ko wali abafangoni babadde batudde eno byengenda okubeera nga nkulagako ko mu maaso awo ate tusooke tubiyiteeyitemuko. Kw'ossa ate wali Palaso ne Zizabafana beeguddeko esayidi eno. Bannange ekibadde mu katambi kankusabe olayikinge vidiyo kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno munnange kansoke nkutegeeze nti eby'omuyimbi Alien Skin bikyakutte wansi ne waggulu, bikyayogeza abamu munnange ate obwama. Wabula nga nina akatambi ke ndabye nga boogezako kalabaako actually enviiri za Alien Skin we yali nga actually mu kaseera ke yabuliramu kaawo yali ng'azikozeemu dread nga boogezako kulaba akatambi ako. Omusajja mukulu oyingira bali ku mulyango. Kati ku sayidi y'emu akatambi kenguddeko akabadde kakutte wali ettabbu ku mukutu ogwa TikTok kabadde kalaga nti actually alinga yakomyewo naye nga dread nga sinsibe wabula nga enviiri ziringa enkuutemu ekyangwe nga boogezako okulaba mu katambi simanyi naye nno bikyayogeza munnange ate abamu obwama bagamba nti yii ddala Alien Skin yakomyewo. Abamu bagamba nti tebannakikkiriza nti nno yakomyewo naye munnange byebyo ebikyagenda mu maaso nga boogezako okulaba n'ako akatambi. Omuntu gwensanga ngamba n'ekimenge ekyojjawo abantu abafana bwe bati lwaki mutemukyusa ku neeyisa yammwe ey'okwagala bulungi nnyo wekaba kasiba ka musaayi bannange pango neno ndakujituma kati mu abakulu oyagala tunda fangoni enda baguzaya akayimbi tugenda ne Alien tugenda ne Alien katako akayimbi akalye yakagala ogula fangoni okyagula kabira naye bafani zitogenda nabo agula jembe tugenda ne Alien agula jembe ky'obamanyi aligenda mwetina waliwo yawanisa omukono n'agamba oluno tugenda basiba muvaayo akalulu kawedde nga muwoziramu apande yatugambye oyo omusajja gwenagala abawaate akatutuuka eri awatali bantu tubamenyemenya amagulu bakiriza ne bazipakinga. So byebyo munnange ate bikyagenda mu maaso ku muyimbi munnange ate Alien Skin nga boogezako okulaba na bino nabyo bibadde bikyatambulira ddala. Breaking news zisaawa 5:48 final omukulu amaze n'avaayo Mafia Boss abadde twawanisiza emitima amaze n'avaayo n'alabika era nga twebaza bonna bonna abadde bamukutte okumuta okubanga akomawo. Tubadde enkya tukereramu 24 hours badde zigwawo nkya mbadde mugenda kakasa nti n'embizi nazo nva obadde mugenda kakasa omuliro Uganda Police na buli omu yenna yabadde yenyigidde mu kubuzaawo Mafia Boss naye nga tuli basanyufu nnyo alabise wuuyo akomyewo ewaka na mu kwanirizibwa okw'amaanyi tuli basanyufu nnyo era ndoza ende neweemu Kanairo twesange ku mezenwa. Bannange omuvubuka wuuno munnange ate anyumidde bulala akasembyeyo engeri gy'abadde akogeddemu munnange ate akagambo ako naye nno bye bino munnange ebikyali mu kwogeza abamu obwama babadde beebuuza nti bagamba yiyi Alien Skin ddala yakomyewo oba tannaba munnange
nga obugeeza ku munanga ate okulaba ebitambudde mu katambi nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo eside eyo. Kankongereyoko wali ku Palaso Ziza Bafana Champion Shaba babadde beeguddeko wano munnange babadde ku luddo nno nga bali mu kutwayizaamu munnange ate ku kadde naye nga woomanyi nti nno wali abantu bano tewasobola munnange ate kubulawo munnange ate emboozi ebadde ekutte akati mu katambi nga boogezako okulaba mu katambi ako. Ziza Bafana Palaso ne Champion Shaba nga bw'olabye munnange webityo webitambudde mu katambi ako akabadde kafuuse wali ettabu ku mukuto gwa TikTok. Bwenti nno munnange ate bwenkoze kakasa inti nno subscribinga kosa ate n'okulayikinga video.